Abakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority bakutte omuvubuka Aaron Mwesigye omutuuze w'e Namuŋŋoona mu luka gw'e Kasubi ng'ono asangiddwa ne bookisi z'eddagala lya gavumenti 25 omuli n'eryo eriweweeza akawuka ka mukenenya. Tuze kyannaku nnyo nti tutuuseewo nga ffe abakulembeze ekyamazima nga tetumumanyi naye tumbuze omazeewo bbanga kinatuuza nti natuulira nti ebbanga ddene lyamazeewo naye nga tetumutegeera mu kitundu. So ensobi yonna eri ku balandiroodi era tubagamba nnyo bulijjo nti abatuuze mubayite ku kitundu mubanjule, mubayite ku ero si mubanjule naye tebasobola kumwanjula. Kyobola nti abantu bangi batwezizikamu abamenyi b'amateeka oba oli awo mugiramu n'abatujju kale tumanyi. Eri wero si wano amumanyi nti mutuuze waabwe mulungi, kuba omutuuze omulungi tabba ddagala oba takukusa ddagala ddikweka wano. So n'olwekyo abadde tamanyikiddwa nga mupya, kyovola omupango gwabwe gwe babadde bakola oba gwe babadde bagezaako okukola ogw'eddagala gavumenti lyetakkiriza kutunda libadde wano. Kino kidiridde abatuuze okutemya ku bakungu bano nabo abasitukiddemu nga bakulembeddwamu omwogezi w'ekitongole kino Abias Wamiri nga babadde wamu n'ab'ebyokwerinda wamu n'abatuuze. Leero tukoze ekikwekweto omu zooni ya Namuŋŋoona Kasubi wano mu Kampala. Tubadde tufollowinga intelligence yaffe tulaga nti waliwo abatambuza eddagala balikuŋŋaana ne balitereka mu nnyumba eno mu bukyamu, era olwaleero tubasazeeko ne tusanga zino box nyingi eziwera 25 nga zirimu eddagala lya gavumenti. Ramiri agamba waliwo ababatemyako nti Mwesigye amaze ebbanga ng'abba eddagala lya gavumenti n'alitunda emitala w'amayanja ng'ategeezezza nti abadde talina bisaanyizo bya busawo ate nga n'ekifo w'alikumira kikyafu. Nyingi zi ARVs eddagala ly'omusujja ekifo kye badde baliteesemu ekisooka tikikirizibwa kubeeramu n'eddagala. Gwe tusanze ng'ayina eddagala eryo takkirizibwa kuba n'eddagala. N'ekirala nnyo nti eddagala lya gavumenti ali mikono emikyamu lino eddagala gavumenti lyeggula emisolo gye tusasula gyebakozesa okugula eddagala erino okulaba nti liweebwayo abantu ku lwa bwereere, naye bano balikuŋŋaana ne batandika okulitambuza. Intelligence eraga nti actually lino limaliriza nga lifulumye n'eggwanga mu Sudan, mu Congo. Tom Makumbi nga mulondoozi w'omutindo gw'eddagala mu kitongole kino agamba nti omuvubuka ono asangiddwa n'eddagala eryayitako ekifiiriza gavumenti n'okusobolamu bw'abantu mu matigga ng'asabye bannayuganda okulonkoma abeenyigira mu muze guno. Tusinga okwennyamiza mu nsonga eno nti eddagala lino erimu yalibba, tusuubira nti yalibba n'alitereka bbanga ddene erimu ne lyonooneka n'okwonooneka. Ekifiiriza gavumenti ssente nnyingi era twongera okukubiriza abantu yonna gye bali mu community, abantu baffe nti bw'oba olina ensonga gy'olaba ekwata ku ddagala nga togitegeera bulungi otukubire ku namba zaffe ez'amasimu kwe ziri ku mikutu gyaffe obeere ng'otutuusaako obubaka obwo tusobole okuyamba munnayuganda wa wansi. Maria Monica Nakasumba, KSTV Agaleero.